السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nga tondagenda mu maaso we bali kuwomba. الحمد Masha الحمد Allah. لله رب العالمين. نعم المولى ونعم النصير. Naam, masha Allah. Abalabi baffe aba Daawa TV ab'olulango ab'olubeerera n'abapya tusanyusa okuddamu era okusinkana amaaso gaffe gye muli n'ebyenyi byaffe mu maaso gammwe. Abantu bangambye omusomo guno bagwagala era bagoberera. Alhamdulillah. Saba Allah abeere nga atugasa nakyo ffenna kuba y'ensonga enkulu gye tugenderera bantu kuganyulwamu ate naffe tufunemu obulungi eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga nzijukira ku mulundi ogwasembayo twali tutunuulira ebintu by'okugattako Allah, shiriki bikwatagana ku shiriki, batunuulira emiteeko gya shiriki, tunuulira taaguuti kyeki, ebisinzibwa ebitali Allah. Ebyo byonna twabitunuulira nga olunaku olwaleero biidhini rahman wa biizzatillah nsaba tukkiriziganyize watya wamu ffenna insha allahu tabaraka wa taala twegattire ku kigambo ekigamba nti twagala tunuulire ensonga eyitibwa ziyadatul iman. Ziyadatu al iman, okwongeza obukkiriza buno, okubeera nti omuntu ayongezaako ku bukkiriza bwe okuva ku levo gye bubaddeko okubuteeka ku levo endala. obukkiriza busobola okweyongera, obukkiriza bweyongera ate n'okukendera busobola. Exactly. Era busobola okukendeera ate busobola okweyongeza. Kati wano tutunuulidde engeri y'okubongeza. Kati wano tugenda kutunuulira ti ziyadatul iman, ebintu bye tulina okutunuulira, bye tulina okwetegereza, ebimu bye tulina okukola, ebimu bye tulina okuba nga tukakasa mu mitima gyaffe okusobola okwongeza obukkiriza bwaffe mu Allah subhanahu wa ta'ala. Byomusomo bwe tugenda okutambula nakyo insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Naam, Sheikh tumwebaza omusomo gwatuleetedde gulayika mulungi nnyo ategeera kugenda kukwata ku mbeera z'abantu nyingi kubanga abantu bangi ogenda okulaba nti gundi yali seeka naye kati ate atusobedde atandise okubeera nti atambula ku nguudo akyuse empale kati ayambala dameji awo nga imaani ondowooza yebekisa endowooza seeko ojja kuba nti obitulabulira bulungi kati ogenda okulaba nti kakati ate yali ayambala damage nga muyimbi naye kakati ebyo abivuddeko omu kubo eyasembiyo ndowooza yono muganda waffe Ibrahim Segawa ndowooza y'omu kubo katambulira ddala atambula ku social media akulaga nti embeera eri yagivaamu nadda mu bukkiriza imaani ate neekola ki neeyongera. Naye nga tetunagenda kutulanya ngeri ki seeka gye tugenda kubeera nti obukkiriza buno tubwongeza. Ekirina okusooka nti obukkiriza kyeki? Yaani mukkiriza kubanga n'oli ayinza okugamba nti nange gye ndi mu Kristo wange nange ndi mukkiriza, nange jjajja mukasa gwensinza nange ndi mukkiriza. Kati twagala tusooke tulabe obukkiriza buno kyeki. Insha Allahu tabaraka wa ta'ala sharinga wonna gwe ali ku Daawa TV ogende mu maaso n'okuba nti tambuza nnyo mu lugambo lw'olina okutambuza, tambuza nnyo olugambo lwa Daawa TV kubanga olwo lwe lugambo olulungi lw'okutambuza mu mbeera yonna. Ekigambo al iman kitegeeza ki? Ma huwa al iman? Ekigambo al iman obukkiriza in brief mu buki? Mu bufunze. Ekigambo ekyo kitegeeza an tu'minu billahi. Ma ma'na al iman, yani makulu kyagali mu kigambo obukkiriza. Al iman obukkiriza ma huwa al iman bwe buliwo obukkiriza. Al iman ekiyitibwa obukkiriza kwe kukkirizaani Allah subhanahu wa ta'ala, nokkiriza ne wa kutubihi, nokkiriza ebitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi n'ababaka ba Katonda. Kasitokkiriza ababaka ba Allah, nokkiriza ebitabo bya Allah ebina
Qur'an, Enjiri, Tawreti neki ne Zaburi. Awo oba omaze okuba nti oyingidde mu bukkiriza kasita okkiriza ebyo ebina. N'okkiriza ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala, ababaka abamanyiddwa mu Qur'ani Allah bye yatuwaako 25 naye nga tukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yasindika abasukka mu abo wabula abo betumanyi mu sharia abatugamba okuba nga tukkiriza ababaka abo 25 n'obakkiriza okuviira ddala ku nabbi waffe Adamu alayhi salatu wassalam okutuusa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama nti ow'enkomerero mu bannabbi. Naam, ekyo nno bw'okimala n'ozzaako okukkiriza bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala. Tutematema bukkiriza mu bufunze. Obukkiriza mu bufunze kye ki? Obukkiriza mu bufunze n'okkiriza bamalayika, n'okkiriza bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala gye bali era bakola emirimu egyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yabalagira, tebamujeemera Allah, bakola ebyo byonna ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ate weebali ekiseera kyonna. Weebali obudde bwonna. N'okkiriza wa kutubihi wa rusulihi, n'okkiriza ne olunaku lw'enkomerero. Eriyo olunaku olusembayo, olunaku olw'okuzuukizibwa, wal yawmil akhir. Olunaku lw'enkomerero olwo, olunaku olugenda okusembayo, olugenda okuba nti tuyimirira mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, lugenda kuba luzito nnyo. Omuntu yenna nga takkiriza olunaku lwa nkomerero taba mukkiriza. Allahu akbar, oyo taba mukkiriza. Era Allah bwe yali atukoonako katono nnyo ku olwo yagamba, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum, abange bantu mmwe mutye rabbakum, omulezi wammwe. Inna yawma, mazima ddala waliwo olunaku, olunaku olwo olugenda okukankanyizibwa, lukankanye buli kintu kyonna. Shay'un azim, ekintu kigenda okukankanya olunaku kigenda kuba kinene nnyo, olunaku lw'enkomerero. Tulina oddukkiriza mu mitima gyaffe nti gye luli. Yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Olunaku lw'ogenda okulaba nga buli kintu kyonna ekiina kye kiyonsa kivudde mu kuyonsa. Buli kintonde kyonna, maama ayonsa omwana nga takyayagala kulaba ku mwana oyo kumuyonsa. Mubufunze nga na buli kyonna ekiri olubuto nga kirina olubuto munda bwakyo lugenda kuvaamu, lugenda kutubutukayo. Watara nnasa sukaara, olaba abantu nga balinga abatamiivu abanywedde omwenge. Naye ate nga wamahum bisukaara, nenga tebatamidde. Ekali tekuliko yadde tonto yenna ku mutwe. Nga tekuli yadde, bali kirini. Naye ng'obuzibu ki? Walakinna adhaaba Allahi shadiid. Wabula ng'obuzibu, ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala bye bikakali, bye bizitoye. Olunaku lw'enkomerero tulina oddukkiriza. Mu imaani ne mutujja tuteekamu ekirimu ekishariya kyetunnyonnyola nti okukkiriza olunaku lw'enkomerero, wa tu'minu bilqadari khayrihi wa sharrihi min Allah. N'okukkiriza okugera kw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kwonna okuba kukutuuseeko, sawaan kulungi au kubi. Okkiriza nti Allah akugeredde. Bw'atyo bwageze Allah. Kirungi, alhamdulillah. Kibi, alhamdulillah. Ekyo nno mu bufunze kye kiyitibwa al-iman. Naye obukkiriza obwo ogenda kukakasa otya
Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe osobola okuba nti ofuna obukkiriza era imaani yo yeeyongere. Ogenda kukakasa otya omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama ne bannabbi bonna nti baali bannabbi ba Allah, osobola okwongeza obukkiriza abo. Ogenda kukakasa otya bamalayika n'ebirala bye tugenda okutemaatema biidhini rrahman. Naam, asaasa ddiini, sooka tutegeere kino nti ensibuko y'eddiini yaffe yonna ey'obusiraamu huwa al-imaanu billahi ta'ala, eri mu kusinza Allah, eri mu kutegeera Allah wokka y'ensonga, y'ensibuko, gwe musingi, eri mu kukkiriza Allah, kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, kukakasa Allah subhanahu wa ta'ala, kumusinza Allah subhanahu wa ta'ala, y'ensibuko y'eddiini yaffe ey'obusiraamu. Ate wal yaqiinu ala dhaatihi, n'okukakasiza ddala mu bwennyini bwe nti waali Allah, gwe mulamwa gw'eddiini yaffe. Watuli bumu, ego nno y'ensibuko y'eddiini. Asaasa ddiini, ensibuko y'eddiini yaffe ey'obusiraamu huwa al-iman, kwe kubeera nti omuntu yenna waali akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, wal yaqiini, n'omuntu oyo kubanga akakasiza ddala ala dhaatihi, mu bwennyini bwa Allah subhanahu wa ta'ala, newankubadde nga tomulabangako Allah, newankubadde nga tomuwuliranko ng'ayogera naawe, newankubadde nga tomuwuliranko tiyayogeredde mu beegindi. Era seka onzijukiza ekigambo Allah bwe yali ayogera ku bakkiriza yagamba alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salah, bebo abakkiriza. Yu'minuna bil-ghaybi, abakkiriza eby'omunda, ebitalabwa, ebitamanyiddwa naye nga byogeddwa era ne bibuulirwa, ne babikkiriza. Bebo nno abayitibwa abakkiriza. So y'ensibuko y'eddiini yaffe. Wa asma'ihi, n'okubanga tukakasa amannya ge Allah subhanahu wa ta'ala, wa sifatihi, n'ebitendo bye Allahu jalla jalaaluhu, wa fa'aluhu, n'ebikolwa bya Allah ne tubikakasa. Y'ensonga lwaki eddiini y'obusiraamu weeri kukakasa bikolwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa jami'il a'mal wal ibadat mabniha wa qubuluha mabniyan ala hadha al-asl al-'azim. Kimanye nti emirimu gyonna n'okusinza kwonna, eswala zonna, okusiiba kwonna, ibadaati zonna ze tukola, kulambula balwadde, kola ki, byonna ebintu ebyo byazimbibwa era bikkirizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala ala hadha al-asl, olw'ensibuko eyo ey'obukkiriza al-azimu ey'ekitiibwa. Yani tosobola kusaala swala n'ogisaala nti Allahu akbar, n'ogirungiya wenna naye nga mu mutima obukkiriza tebuliimu, eswala eno neebanga ntuufu. Tesobola. Kasita obukkiriza bwa tebuliimu, eswala eno ogisaala naye terabwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ate omusajja asobola okusaala eswala naye ng'ayina yaqiini mu Allah, makulu ayina obunywevu mu Allah, era ng'ayina obukkiriza mu Allah, era ng'akakasa Allah, eswala eno n'agisaala newankubadde tannaba kuyiga kugitereeza buki bulungi, naye ate neeba pyuwa maaso ga Allah kubanga ayina obukkiriza era akakasa kino kyakola nti akikolera Allah. Nabwe kityo emirimu gyonna, ibadaati zonna jikkirizibwa ne zituuka eri Allah subhanahu wa ta'ala, n'emirimu gyaffe gyonna ne jituuka eri Allah. Omuntu bw'abeeranga yakasiramuka asobola okubeera nti atandikirawo okusaala, eyawo wennyini wotooledde shahada nti ashhadu an la ilaha illa Allah paka weekoma, bw'olujja bw'oti muzikiti oba okyaliko n'ekikuta oba okyaliko ebisigadde kasita oba nti omaze ogitoola ng'ofunawo ng'osaala eswala yo yennyini kwe batandikira okubala ng'ofuna empeera eyo yennyini eba ntuufu ng'otandika nga namu nnyo wadde ebigambo oli abatanabitegeera ng'ebalibwa. Awo nno bwe busiraamu y'ensonga y'obukkiriza. Ensonga lwaki tulina okubanga buli kaseera twongeza obukkiriza bwaffe okusobola okuba nti emirimu gyaffe gituuka eri Allah subhanahu wa ta'ala era n'agituwaamu obulungi. Naam,
وإذا ضعف هذا الإيمان اعلم kimanye munange nti idha dha'afa hadha al-iman imani eyo kasitekendeera nenafuwa wa naqsa dha'fat al-a'mal wal-ibadat automatically naqasa jikendeera oba kujja obunafu bw'emirimu bujja kasita imani ekendeera automatically nga n'emirimu jikendeera n'okusinza kw'obadde osinza Allah subhanahu wa ta'ala nga kukendeera lwaki imani ekoze eki ekendedde eserebye enafuye weddewo ekiridde tosobola kubeera nga oli mujitahidu mu katugeze tosobola kubeera nga oli mujitahidu oli mujjumbize mu kusaala swala 5 ng'ate imani eri wansi imani erina kubeera waggulu kasita ebeera waggulu nekuyambako emirimu gino oswala n'ozisaala 5 saddaaka n'osaddaaka dawa tv n'oweereza kimu byonna n'okasuka kubanga imani eri waggulu naye kasita ebeera nga eri wansi bakanoga nti bannaye dawa tv tulina ensonga z'obusiraamu tulina omuzikiti bwe tuzimba mujje muweereze sente naye ebyobusiraamu lwaki imani ekyaliwa naye gwe kkiriza nti bino bye tugenda okulaba imani biidhinillah egenda kusituka bw'emala okusituka etooke mu leve ennungi ojja kulaba nga omutwalo gw'okasuka ku dawa tv tegukuluma ate ng'oli musanyufu mutono nnyo okuyamba mulirwanawo gw'oyinako embiranye ekikusumbuwa lwakuba nti imani yo ekyaliwa naye bw'emala okugitereesa waggulu ojja kulaba nga ate tewali nsonga lwaki oyomba ne neiba kubanga imani ekuyambako okusobola okukola ebyo ebirungi aba tuli bumu bulungi nnyo nabwe kityo wanaqsa dha'afa al-a'mal wal-ibadat fasa'at al-ahwal embeera yonna neeyonooneka kasita imani ekkirira nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti al-imanu yazidu wa yanqusu obukkiriza bweyongera ate ne bukendeera ekyo kyo bwe kirina okubeera era tosuubira nti nno imani ye egenda kubeera mu kyenda evan forever nga gwe tekka eyo si yaffe obukkiriza bulina okwambuka ne bukka eyo imani yaffe ffe abantu aba bulijjo wabula imani z'aba anbiya alayhim salatu wassalam bannabbi ezo zo zabeeranga zeeyongera bweyongezi zabeerangamu zabeeranga not even constant kuba constant abeera eri wamu eti zakolanga increasing kyokka naye kakati eri yalinga eyambuka bwambusi ate nga gyekoma okwambuka tekola ki tekka ezo zonna zizaali ezaba anbiya alayhim salatu wassalam naye ezaffe tugwa mu teeko gwa kuba nti imani zaffe zikkirira ne zikkamukko kati gye zikoma okukka ensonga zitukubuulira ebintu bino ebisomesebwa obusiraamu tusobole ate okuwongeza imani kubanga ekka ate neeyambuka naye ekkana ki oba imani ekendera ki yankusu bilmaasi buli lwonna lwogwa mu byonoono buli lwoyitiriza amazambi n'okkirira mu byonoono n'ogenda mu bwenzi n'ogenda mu kubba n'ogenda mu kulyaza amanya n'ogenda mu riba ezyo buli kimu nga imani yo egenda esala yegenda ekkirira paka okutuuka olga nti neswala sikyasobola gisaala oli takyali mukando omukyala abadde nga yambala jiribaabu bweti ey'amaanyi kiki yabadde yagisudde ettale ali mu ndongo akuba omusajja abadde ina masha Allah nga atambula busiraamu ayogera busiraamu waliwo webali tumanyi nabeera nga ye yalimu mbeera eri ewaawa ya waggulu eri nagamba ti musiraamu kikimu nsonga ki yakutuwako nti waayi duniya eduniya yandyawo naam nabwe kityo ekyo nno kitegeeza ki al imaanu yaziidu wa yankusu obukkiriza bw'omusiraamu yenna omutuufu buteekebbwa okubeera nga bubalansinga wakati w'ebyo ebintu bimeka okukka
n'okwambuka. Tebukkirira kusigala yeeyo mu wansi. Tebukkirira nti ate kati yayonooneka. Ate tebusigala eno nti bannange ono imaani yo gy'alina tekendeera kwera tekyukako yadde. Eyo si yaffe. Imaani teri bwetyo. Era osobola okunsanga nga si kukka nti kukola madhambi meereere, wabula osobola okujja ebiseera ebisinga nyambala ekkanzu naye ate omulimu osanga nyambadde essaati n'empale, imaani ebesse. N'ebulalalala ebyefaananyi ebirimu mu mbeera efaanana ng'eyo. So eyo nno y'embeera y'omukkiriza ku kigambo ky'okwongeza al iman. Thumma jaa sakhata Allah. Oluvannyuma tunuulira embeera eno nti imaani bwekkirira nekkiririra ddala, ibaadaati zivaawo, n'ekukola emirimu emirungi kwonooneka, ekiriddako busungu bwa Allah bwe bujja kasita ogaana okugissaayo waggulu. Kati omuntu ono imaani gwekendeddeko aba alina okufuba ennyo, alina okutobanga bw'asobola agizzeeyo eddeyo waggulu. Sinakindi yeeyongereko wali ku level weebadde. Abadde sheekhe nga musomi wa Qur'an, aye kati bakugamba na bugambi nti oyo nugula yali sheekhe. Kati sheekhe oyo alina okuddamu asabe, atobe nga akole bino bye tugenda okwogera, alabe nga addamu okusoma Qur'an, ate asingeko naawe we yakoma okugisoma baba yalina ejjuzo emu ayongereko zibeereeza nnya. Oba tuli bumu? Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba nti oluvannyuma thumma jaa sakhta Allah, oluvannyuma ebibonerezo bya Allah ebyo ebijja, imaani kasita ogireka nekkirira wansi. Thumma nazalat uqubatahu, ekiddako kusindika bibonerezo bye eri abantu abo ababeera bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, ate ne bamala ne bamulyamu olukwe ne beekyusa ne babeera nga bakyusa imaani. Yes. والإيمان وبكرزا mu Allah subhanahu wa ta'ala afdalul a'mal, gwe mulimu gwokka ogusinga okubeera omulungi, gwe mulimu gwokka oba gwe mulimu egimu ku mirimu egisinga okubeera egy'ebbeeyi maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumukkiriza Allah n'omukakasa n'obeerawo nga okakasa nti gyali Allah era waali andaba, yeeyimirizaawo mu bwennyini bwe, buli kimu kyonna akisobola. Egwo gwe mulimu ogumu ku mirimu egy'omu mutima egisinga okubeera egy'ebbeeyi. Naye walitahsili hadha al iman wa ziyadatuhu la budda lahu min arba'atin juhudin, okusobola okutuuka ku imaani eyo ey'okukakasa nti gyali Allah, n'osobola n'okugyongezaako waggulu, olina okuyita mu nsonga nnya. Oyitako mu nsonga mmeka? Nnya bwe ziti okwongeza imaani. Waman qaama bihadhihi aljuhud, omuntu ayimirira ku nsonga zino ennya, omuntu anywerera n'azikola ensonga zino ennya zetugenda okukola ki? Okutunuulira. Hadahu Allahu ila sabili ridaahu. Hadahu Allah amulungamya omuntu oyo amulungamya Allah, yani Allah alungamya omuntu oyo eri ekkubo ery'okusiimibwa. Ensonga mmeka? Nnya. Tugenda kutunulira ensonga nnya omuntu z'avaako okubeera nti ayongeza obukkiriza bwe. Very good. Ensonga esooka. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Ankabut aya ya 69. Anka ki? Ankabut. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا
mazima ddala abo n'abo bonna batakabana gye tuli n'abo bonna jahadu fiina abatoba okulaba nga obusiraamu bugenda mu maaso bafaayo basomese bafaayo basapootinga obusiraamu baagala okubuuliriza baagala emizikiti gigende mu maaso buli bambi mulekwanga obusiraamu bumwogerako oti abambika mu ebiri nabbi yagamba muntu alagira mulekwa tugenda kubeera naye mujjana abantu abo abatakabana ne bafuba fiina gye tuli amakulu eri Allah eri obusiraamu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti lanahdiyannahum subulana tugenda kubaluŋŋamiriza ddala mu makubo gaffe lanahdiyannahum subulana tugenda kubatebenkereza ddala mu kkubo ly'okusiimibwa mu kkubo eggolokofu eri okusiimibwa eri Allah akati nonno nze kiseeta kyentegeeramu awo nti Allah gy'okuma okubeera nti okola emirimu emirungi Allah akwongera bukkiriza bwekiri gy'okoma okuba nti olongoosa ogonda bambi ofaayo nga ye Allah subhanahu wa ta'ala ng'akwongeza obukkiriza ate gy'okoma okwongezebwa obukkiriza ebirungi ebikoma okufunibwa okuba nga okufuna kyekino kyage nti omuntu ayimirira ku nsonga zino ennya hadahu llahu ila sabili ridaahu amuluŋŋamya Allah eri ekkubo lye ery'okusiima gwe kwata ekkubo ijtihadun ogiteeke mu kusoma Qur'ani obunyiikivu obuteeke mu kusoma ekitabo kya Allah aya nze eri mu Qur'ani omwo lwengisoma bwe nti nfunamu okutya n'okweraliikirira kati toyinza kubeera nti oli mukubi wa betting oli w'omulirwa wa riba ng'oli mu mbeera ntya nnyo Katonda nze mukkiriza wogenda mu betting n'okuba akapapula oga nti ate nze ndi naimaani nze mukkiriza akapapula Mungu yakakuwa omanyi seeka waliwo abalina enjogera ennaku zino mu bantu bwe tuba nga tuli mu bantu oli ayinza okugamba nti mwe nno n'abambala amakanzu mmwe temuyinamu na bukkiriza ffe bakkiriza naye ng'akugamba nti mukkiriza ali mu tugamba nti al-islaamu nahkum bidhaahir ekisookera ddala obusiraamu tulamula kiri kuki kungulu tetutunuulira kyamunda ekyo ekyomunda nahnu ffe nga ffe lasna tetuli alimul ghaibi bamanyi byamuki byamunda ebyomunda ebyobukkiriza bongeno kungulu si byamadrid kungulu si byebigundi ate n'omuntu ono ali munda ono ate okulinfluensinga omuntu ono ali ebweru exactly oli ekiri munda kyekiraga kino ekiri kuki kungulu ekiri kungulu kuno ekitunuulira nti musajja oyo bambi mukkiriza nti nga newe kiri munda kyekituufu naye ekiri munda kiba kifu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ala abange inna fil jasad mudghatan mazima ddala mu mubiri muno mulimu ekinyama nfunza idha salahat salaha aljasad kullu naye wa idha fasadat aljasad kullu mu mubiri muno mulimu ekinyama bwe kirongooka ne kibeera kiyonjo nga kitukula nga kirungi n'omubiri gwonna gutukula kuba mulongoofu nga muyonjo nga mulungi naye ate bwe kibanga kikyafu n'ebiri kungulu byonna bibeera bikyafu naga nti ala abange wahiya almudgha ekinyama kino kitutegeeza wahiya alqalbu gwe mutima idha salaha alqalbu omutima egulongooka salaha aljasadu kullu omubiri gwonna gulongooka ne gufaanana ekyo ekiri munda nolwekyo tukakasa nti nzendekera mu mbeera yange mwana nziradde nga ndi mwana naye ng'obukkiriza mbukola ki obuyina wano naye butulage eno kungulu kubanga ffe nabbi atugambye nti munda muno mubanga mulimu bukkiriza ne kungulu bwe bujja faidhan nabwe kityo twongeze obukkiriza bwaffe okukakasa Allah subhanahu wa ta'ala nga tuyita mu aya eyo walladhina jahadu fiina n'abantu abo batakabana gye tuli ne bafaayo okulaba nga obusiraamu bugenda mu maaso ne bafaayo okulaba nga babusoma batwala obudde bwabwe okubuwuliriza omanyi okuwuliriza kuno
si kwangu naye omuntu okutwala obudde n'osalawo nti kampulirize abasiraamu bano bye basomesa bye bannyonnyola abamu mmwe temuli basiraamu abamu mmwe muli basiraamu naye nemuga nti katuweeyo obudde tuwulirize kyokka kirungi oba okoze ejitihaadi y'amaanyi mu kuba nti osemberera ofaayo nnyo okubeera nti otegeera eddiini mbadde mbalaga nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugamba mu Qur'an atubuulira mu Qur'an ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuwaayo eri Allah olwaliro jitihadi gitulina okusookorako okukola ennyo ku aya eno yennyini tukyali ku nsonga nnya naye ku paati esooka gye tulina okukola okusobola okuba nga twongeza obukkiriza bwaffe kwe kutakabana mu maaso ga Allah. Abantu bangi tutwala obudde ne tusasula ne tuitions ne tusasula ssente okulaba nga tubaako bye tusoma ebyensi. Bulungi nnyo. Omuntu n'asoma n'akiwa nzi n'omuddu yasoma mumanyi Allah musaasirira kuba yalina bimeka ayina eddiini ate ayina n'ebino ebyokusoma naye ng'asoma empapula asoma obutabo nga bamuweereza bukaza kati obwo bubo bavulyo mwana gundi naye nga bonna abukwata muki mu mutwe ayina okubikwata mu mutwe ayina byali asoma omuntu abantu oluusi obeera nti basoma obusawo baki asobola okuba nti osoma akawanga ok'omuntu oba ng'oli musawo ogenda kubeera w'amannyo n'okisomera ekyo emyaka 5 ng'osoma mannyo gaosoma nosomanya lino likate lino eryakula bweritiika kati lino erya pulasitiika tuliteekamu bweritite obutabo webuti byonna omuntu n'otwala obudde n'obuvunaanyizibwa myaka egyo 5 ng'osoma kumanya mannyo oba osoma kulongoosa kawanga katwala ekyo emyaka emeka 5 naye eno aya ekugamba nti ejitihaadi eyo gy'okola mu kusoma kumanya akawanga gikubiseemu 2 mu kusoma okumanya Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubyamu ebyo 2 oiteekebwa okukubyamu 2 bwe kibeera nti eno osoma essaawa 3 okusoma akawanga soma essaawa 6 okusoma Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam imani yegende mu maaso. Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti n'omubaka agenda kuyimirira mu maaso ga Allah agenda nti وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا omubaka sallallahu alaihi wasallam agenda nti ya rabbi ayatu katonda wange inna alqawmi mazme ekibiina kyange ummati abantu bange nahnu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi umma yambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda kutuwa yagamba nti inna alqawma mazme abantu bange ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura bafula Qur'ani eno nga kisenguko basenguka Qur'ani bagisenguka oyinza okutundira kati olwaliro ngamba nti ffenna abali wano ku Daawa TV ani akedde ku makya n'osomayo peegi 2 bweziti eza Qur'ani oyinza okwesanga bwe babanga abantu omutwalo oba emitwalo 2 tulinako abantu nga 10 kale gwowadde bawulidde naye wesanga enamba nki ntono naye ate bw'ogamba nti ani akedde ku makya ku bantu ffenna emitwalo 2 egiri ku Daawa TV n'abantu abasigadde emitwalo ameka gyonna n'obuuza nti ani akedde ku makya n'atabikkula ku WhatsApp ye ng'olina akasimuko ka WhatsApp data kwali MBs kweziri ne OTT kwali abamu bakozesa buno simanya ku PC phone obuntu obwo nga kwebuli bulungi ani akedde ku makyanga tasobodde kufuna budde bwa kubikkula WhatsApp tewali fenna buli omu yabikudde ddala abaani ono agamba kyona akati kiki ono n'amuddamu n'amuvumya n'amukkiriza byonna naye bw'ogamba nti WhatsApp ne pages 2 eza Qur'ani kiriwo ekiri valuable okweri Allah subhanahu wa ta'ala ogenda okulaba nga WhatsApp taliiwo ku pages zino 2 naye ate nga abantu bangi abatasobodde zikola ki
soma kyekyo omubaka kyagenda okuwaayo eri Allah nti Allah wange abantu bange bafuula Qur'ani nga kisenguko kifulukwa bayingira mu buyingizi baagala abamu bazijjayo Qur'ani nga dua bagenda ku dua bakuŋŋanyiza amawuledi oba bakuŋŋanyiza waliwo omukole waka wonna n'agikubako enfuufu side ne side n'agisuula awo baseka bagisoma ate yesi yagenda gisoma naye baseka bagikole ki baseka bajje basome yagifuula kisenguko ye nyine teyasoma abaana tabasomesezza ne Qur'ani tagisoma naye tagisomesezza so ijtihadu eno aya eno nga tugigenda okugivaako Allah gati walladhina jahadu fina mazima ddala abantu abo abatakabana gye tuli ne bafaayo okulaba nga bayiga ne bafaayo okulaba nga basoma eddiini yaabwe ne bafaayo okusaala ne basaddaaka ne bakola ebintu ebisiimwa eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah gamba nti lanahdiyannahum subulana mazima ddala mulimu ennyukuta ey'okukakasa lanahdiyannahum mazima ddala tugenda kubaluŋŋamiriza ddala subulana mu makubo gaffe ag'obuluŋŋamu nga aya egamba nti wattaqullaha wa yuallimukumullah gwekola kimu kyakutya Allah okola ebyo byasiima otakabane mu maaso ge yuallimukumullah ye wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasomesa Allah agamba nti wa inna Allaha lama'a almuhsinin mazima ddala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera abeera wamu n'abantu abalongoosa olowooza lwaki yakomekkereza agamba nti n'abo abakola ki n'abo abalongoosa wa inna Allaha lama'a almuhsinina aya eno ogenda okugitunuliramu nti abantu abo egenda okukembeera yaliwo abantu bali mu bwonoonefu bali mu kukola ebitali birungi basinza ebitali Allah bakola ebintu ebitasiimwa eri Allah subhanahu wa ta'ala amakulu tebalina imaani nga tebalina imaani Allah subhanahu wa ta'ala nga nti awalladhina jahadu fina naye mazima ddala nabo bonna abatakabana gye tuli ne beewaayo ne basalawo ne bakola ku lwaffe ne bakola nga tebatiiririra muntu yenna okujjako eno gye tuli eri Allah subhanahu wa ta'ala lanahdiyannahum subulana tujja kubawa imaani bagenda kulongoosebwa lanahdiyannahum subulana tujja kubongeza ki tugenda kubongeza okukkiriza bwabwe tubaluŋŋamirize ddala mu kkubo babeere nga banywevu nga tebakubwako tobakoonako lwaki basazeewo ne okukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala wa inna Allaha lama'a almuhsinin owekitiibwa Allah olubeerera ali wamu n'abantu abo abalongoosa abava mu nsobi ne badda mu kukola obulungi lama'a almuhsinina almuhsin omuntu ayitibwa nti mulongoosa yaluwa yoyo aba ayina ensobi gy'abadde akoze n'agivaako era n'agiviirako ddala n'atandika kukola bulungi nga taddirira mu nsobi nga taddayo eri mu nsobi gy'aba yavaamu oyo ayitibwa muhsin mulongoosa buli kaseera aba agenda mu maaso nakulongoosa kana akatereeza kana akaddamu akazza mu mbeera kana akazza mu layini kubanga ali mu kulongoosa eyo esuratu al-Ankabut tuli ku nsonga ennya ezikuleetera okusobola okuba nti oyongeza obukkiriza bwo ensonga eyokubiri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama atugamba mu hadith eyitibwa hadith ya sahaba eyitibwa Abu Hurairata Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallama su'ila omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yabuuzibwa kuki su'ila yabuuzibwa ayul amali afdal yabuuzibwa wangu omubaka wa Allah mulimu ki ogusinga okuba ogw'amaanyi mulimu ki ogusinga okuba ogw'ebbeeyi mulimu ki ogusinga okuba ogw'ekitiibwa mulimu ki ogusinga okuba omulungi ennyo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala qala nabbi agamba sallallahu alayhi wasallama
imanun billah teri mulimu mulala gusinga Allah okujjako okukkiriza Allah. Imanun billah okukkirizani Allah subhanahu wa ta'ala. Atuuka ku nsonga eyo basahaba ridwanullahi alaihim bamugamba nti ya rasulallah thumma madha oluvannyuma mulimu ki omulala qala aljihadu fi sabilillah nagamba okugenda okulwana makubo gaala kutakabana okulwana mu kkubo lya Allah. Aljihad fi sabilillah. Qila bamubuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma madha oluvannyuma kiki ya rasulallah ekiddako naddamu nagamba nti hajjun mabururun hijja ekkirizibwa entuufu etuukirizibwa obulombolombo bwayo. asayijjo gituukiriza mulimu ogwokusatu ku mirimu egisinga okubeera eminene naye ng'ogusoose imanun billah okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. kati awo seka ndowooza tuba tufunawo ekifaananyi nti omuntu alina okubeera nti ekisookera ddala nga Allah tannamutuusaako kufa okukkiriza Allah kyekintu ekisinga okubeera ekyo ensonga enkulu yensonga yemu kuzisookera ddala kukkiriza yakumwanjo. Man mata min ummati omuntu yenna afa mu kibiina kyange wahuwa ya'lamu ng'omuntu oyo akimanyi annahu la ilaha illa Allah ng'akakasa nti teri asinzibwa mutuufu okusinzibwa okujjako Allah dakhala aljanna agenda kuyingira ejjana. Ate waman mata min ummati oyo yenna afa mu kibiina kyange wahuwa yushriku billah yani nga takimanyi nga takkiriza nti Allah asinzibwa mu bwomu bwe yekka dakhala annaari oyo agenda kuyingira omuliro. Enjawulo eyo eri wakati awo. Era yensonga lwaki obukkiriza yensonga enkulu. Ate ne hadithi egamba nti addiinu nasih addiinu nasihatun. Nabbi lumu yagamba basahaba ridwanullahi alaihim naga nti abange addiinu nasihatun ekiyitibwa eddiini buli kaseera kuba kulongoosa. Qulna basahaba ridwan kwegamba ekiyitibwa eddiini si kyekino baganda baffe oluusi kye bayita nti nange nina eddiini n'oli alina eddiini naffe tulina eddiini. Gwe kasita olongoosa ng'olongoosa mulayini eno gye tugenda okukulaga olwo oyina eddiini. Olwo oyina ki? olwo oba n'eddiini. Qulna basahaba bagamba nti liman ya rasulallah eddiini tugirongooseza eryani? Agamba nabbi sallallahu alayhi wasallama nti lillah eddiini tugirongoosa ku lwa Allah tugirongooseza eri Allah. Buli kyonna kyokola okola kusiimya Allah olwo oli mu kulongoosa. Eddiini kwegamba toyinza girongoosa ng'ogirongoosa ku lwa Yesu oba Mukasa. Olwo tolina ddiini waddungu olwo nedda olwo okoze ekifu. Eddiini olina girongoosa ku lwani? ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Liman eri tugirongoosa kugizza eryani? Lillahi erika Allah subhanahu wa ta'ala walikitabihi n'okulongoosa ku lw'ekitabo kye amakulu nga tugoberera amateeka gano agali mu kitabo amateeka
eryabo enneeyitayo ngalo pura n'okusupporting mu Allah subhanahu okusinza gweno otunuulire nga Allah الله عليم ngatulaga Allah subhanahu wa ta'ala Allah asa walillahi junudu samawati wal ardi amagulu eri Allah subhanahu wa ta'ala ye wali amaje agakunga oba agakulira as-samawati wal ardi amagulu omusanvu n'ensomo ki omusanvu wakati watanga obukkiriza bufuna Allah subhanahu wa ta'ala من
webuuza nti mmwe kiki ekibaletera okuba mulabanga temumanyi wajjali buli balaba okugenda kwa Allah ebyonoono okusinziira ku hadith y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama nabbi yatulaga nti mu hadith ya sahaba ayitibwa era Abu Hurairah radhiyallahu anhu agamba Abu Hurairah nti la yazini zan hina yazinu wa huwa mu'min tasobola kwenda omwenzi mu kaseera kuwayendedde n'abalwa nti mukkiriza abaye akyeyambudde la yazinu zani tayitibwa tayenda omwenzi hina yazinu mu kaseera kuwayendedde wa huwa mu'minu n'ayitibwa nti mukkiriza amakulu ekyambalo ky'obukkiriza mu kaseera kiba kimwambuseeko nga ye agenda mu maaso n'obuki n'obwenzi ye n'agenda maaso n'ebikolwa bye naye ng'obukkiriza tabulina era wala yasiriku sariku hina yasiriku wa huwa mu'minu tayitibwa tasobola kubba mubbi mu kaseera kuwabbidde n'ayitibwa nti mukkiriza amakulu nti nga bwe twalabye nti hadisi eri nti alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'a almuhsinin bw'obanga ogudde mu bwenzi ekitegeeza nti sigalira mu bwenzi imaani yo tegenda kusigala mu mbeera bwetu wabula kiki oba olina okukola zaayo okole okulongoosa ku lwa Allah wenenye olongoose okole ekyo ekisinga okubeera nga kyekyangu oba tuli bumu wala yasiriku sariku hina yasiriku wa huwa mu'min tabba omubbi mu kaseera wabbina n'ayitibwa mukkiriza wala yashrabu alkhamra ate tasobola kunywa mwenge omunywi w'omwenge hina yashrabuha mu kaseera kuwaba agunyweredde wa huwa mu'minun n'ayitibwa nti muki mukkiriza ngati oyo musajja yanoonese sitakyalina bukkiriza laba wanywa omwenge asotandika okukola ebikolwa ebifaanana bwe bityo basi obukkiriza oba otandise okubeera nti ofuna obuvaamu faidhan nabwe ekitabo ekitiibwa hadithi gyetugenda okubanga tusembereza ku pointi yaffe eyo ye hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama egamba nti yakhruju min annaari man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi waznu sha'iratin min khairin tona kuwala obukkiriza bunywezi kubanga nabbi agamba sallam agenda kufuluma mu muliro man qala oyo yenna agamba nti la ilaha illa Allah ntali mutuufu wa kusinzibwa okujjako ani Allah subhanahu wa ta'ala wa fi qalbihi nga mu mutima gwe nga ayinamu kapaati akanyiikuuli waznu sha'iratin nga ayinamu akatundutundu k'empeke y'eŋŋaano min alkhairi nga kamu bulungi amakulu min al-imani nga kamu bukkiriza kasoberamu n'obukkiriza n'obeera nga buyinamu nga kenkanankananga akatundu oba akapapajjo k'empeke y'akalo nga akapapajjo ako ka imaani mu mutima gwo ojja kufuluma mu muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala ويخرج من النار agenda kufuluma muliro gwa Allah man qala la ilaha illa Allah oyo yenna agamba nti kituufu kyakusinzibwa okujjako Allah wa fi qalbihi waznun burratin min khairin
nga mu mutima gwe ayinamu akatundutundu konna ne kaba kapapajjo kantende bwe kati nga katono nga kamwebukkiriza agenda kuvayo mu muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani وحتى يأتي الإيمان وبكرza tubujjawa tubufuna tutya tutambula nga batulabye ensonga ezo ennya zitukyalabyeko nga tukyali ku nsonga etya ezo zonna ezo ensonga zitubadde tunyonnyola hadithi zonna ziri ku nsonga emu era ziyimiridde ku aya eri egamba nti walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana amakulu abantu abo abatakabana gye tuli tujja kubawa obukkiriza tujja kubalungamiza ddala mu makubo gaffe ebyo tukirabye. Akasembayo ku nsonga eyo mu kawaayiro ako yati l-imaanu obukkiriza bujja eri omuntu fi hayatuna mu bulamu bwaffe weyaziidu era ne bweyongera labudda wabula tuteekebbwa okubanga tumanyi min al-ilmu bi umur tulina okubanga bino tubimanyi mu mutima gyaffe bino byo tulina kubimanya buki bumanya wuliriza. Al-awwal ekisooka an-na'lamu kwe kumanya wa natayaqinu ne tukakasa anna khaliqu kulli shay'in nti omutonzi wa buli kintu kyonna huwa Allah. kasitooka kasa n'okkiriza nti yatonda buli kimu kyonna ye Allah rabbu samawati wal ard ye Allah dhahiran kungulu kwayo kana wonna webiri au batuna bamunda amakulu ebitonde ebirabwako n'ebitakola ki n'ebitalabo byonna okkiriza nti bya Allah kasita okkiriza ekyo olwotandisa okufuna obukkiriza saghiran ebitono au kabiran oba ebinene osanga omusajja nga mumpi ali bwati nosanga omulala nga ajjayo nti ali eri waggulu bwekkiriza nti yatonda ono omumpi ye yatonda n'oyo omuwanvu. Walina wano omusajja ofoono yali musajja muwanvu nnyo naye Mungu yamujjulu kakati okkiriza nti eyatonda ofoono okkiriza ekitonde neyatonda nze nti yani ye Allah subhanahu wa ta'ala olwoba otandisa okufuna obukkiriza. saghiran au kabiran abatono oba abakulu oba abanene kkiriza nti ye Allah subhanahu wa ta'ala. فخالق السماء هو الله ككسنت ومتنزو وامغرو مسانفي الله وخالق الارض هو الله ومتنزو وانسي الله وخالق العرش هو الله ومتنزو عرش يجتيب الله سبحانه وتعالى ينيني الله وخالق الملائكة هو الله ومتنزو الملائكة الله سبحانه وتعالى وخالق النجوم هو الله ومتنزو منيني الله سبحانه وتعالى وخالق البحار والجبال هو الله ومتنزو ما ينجا ننصزي الله سبحانه وتعالى وخالق الإنسان والحيوان والنبات ومتنزو وابانتو ففنيني ففنيني أباتي أبانتو والحيوان نبي صرو بيونا والنبات نبي ميرا بيونا والجماد نبي نبي كارو انسونسي بيكي بيونا ما ينجاقو نو سانجي جينيانغا ريفانا ريبيا كاكاستانتي ومتنزو واريو يعني يا الله سبحانه وتعالى أوروتان سوكفنا إيمان kasoka kasante byonna otandise okufuna ki totandika kugamba nti ate kakati ate Yesu yatukolera ejjinja ate Yesu yatonda kakati muwanga si yatonda ensozi yawanga ensozi byonna bijjeewo osobola okufuna imaani omutonzi wa buli kintu kyonna ye Allah subhanahu wa ta'ala. Anti oli ayinza okugamba seeka nti ye muwanga mumuwulira era ayogera nange naye ate Allah simulabangako tayogera olwo tolina imaani kubanga alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah abantu abo abakkiriza bibatalabako mu bimu bitalabwako ye Allah subhanahu wa ta'ala eyali amwesimbyemu okumulabako yali nabbi Musa alayhi salatu wassalam namugamba nti ya rabbi njagala kukulabako n'amaaso gange kennyini kikola asanyuse bano abaali basabye abayisirayiri naye era kyavaamu okimanyi kyavaamu yamugamba nti lan tarani tosobola kundaba Musa naye bw'onaaba osobodde kale in istaqarra makana usonga osobola okutunula ku lusozi lunomalayo eddakiika ng'olutunuulidde ojja kusobola okundaba naye agera olutunula olusozi nga lwonna lusebengerera luti luggwawo oluti agati mbimaze tetusobola kumulaba Allah
amaaso gano ge tulina tusobola ora tegasobola kulaba biri bweru wa kisenge amaaso gano era omuntu newabanga oba mukulembeze wa president kyo baki n'abeera nti ali mu kisenge wa mulu omwero nga wano we tuli mu studio era bwafulu eri engweru tamanyi kigenda tamanya tasobola kakati ate butya tusobola okwenganga okutunula ku maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Nabbi sallallahu alayhi wasallam mumufunze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza mu hadithi geita mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah inajjiji ejjiji nurun nga lyonna lijjudde kitangaala libisse fesiye katukitwale nti libikkiridde waali ne inkashafahu se inkashafa senge nuru eyagita bwati n'agijjawo tewali kitundu kyonna kisobola sigalawo olaba agenda kujja buzibwa ati nga yawmul qiyama agamba nti Allah agenda kubikkula ku mpumbwe ye abantu bonna ensi yonna egende bugenzi wetu ku ttaka nga kyeraba tekirabangako mpumbwe kale eyo nno tuveeyo tukakase Allah subhanahu wa ta'ala nti omutonzi wa buli kintu kyonna huwa Allah waljamaad ebikalu byonna huwa Allah walkhalqu ljannatu huwa Allah omutonzi w'ejjana gye twagala era gye tusabira bannaffe abagenda bafudde era naffe tenyingi gye twetaaga gye tukolerera essaawa zino omutonzi waayo ye Allah subhanahu wa ta'ala ate wakadhalika wa khaliqu nnaari huwa Allah era n'omutonzi w'omuliro ogwo omuyitirivu gw'okwokya gwe twekingiriza eri Allah ataase n'abo baganda baffe bakadde fabatu sokayo ye Allah subhanahu wa ta'ala kakasa unzuru ila hadhihi al-aya ngaba abibuzo bumwetegateeka okubeera nti mubitwa ku ssaawa eno kubanga tunatera okubeera nti tugenda mu bibuuzo n'okubeera nti tumaliriza seeka nsukira akyalinawo ebitono byakyawumbawumba nga tugenda ng'ofuna obukkiriza Allahu khaliqu kulli shay eyo aya ezinga byonna bituze tutematema Allahu khaliqu kulli shay Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi wa buli kintu kyonna kullu shay'in buli kintu kyonna kullu shay'in buli kintu kyonna buli kintu kyonna Allah yakitonda kullu shay'in buli kintu kyonna وهو على كل شيء وكيل كبر kintu kyonna musobozi yani mulabi akiraba akimanyi akitegeera akiwali kukyo له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون له مقاليد السماوات والأرض يا الله سبحانه وتعالى يا إنا ويززنا إنجرزنا entambuza z'amagulu omusanvu n'ensi omusanvu embeera zaago n'embeera z'amagulu g'ensi n'amagulu omusanvu zonna ziri eri Allah subhanahu wa ta'ala ye yabimanyi Allah yabimanyi talina amuyambyeko walladhina kafaru nabo bonna abagaana amateeka ga Allah ulaika humul khasiruna beba bagenda okufaafaganirwa abagana obubonero bwa Allah subhanahu be bagenda okufaafagana tulina ekigambo kitugamba nti Allahu khaliqu kulli shay Allah ye mutonzi wa buli kintu kyonna ma maana shay'un ekintu kino kyonna kyekitegeeza ki tugambe tulina okukkiriza nti ne tukakasa mu mitima gyaffe nti ensonga zino zetulaba wansi wano zituleetera okubeera nga tuli bakkiriza fal arshu shay'un
arushi ya Allah kintu, wasamawati shay'un n'amagulu musanvu kintu, wal ardina shay'un n'ensi musanvu kintu, washamsi shay'un n'enjuba kintu, wal qamaru shay'un n'omwezi kintu, wal hawa'u shay'un n'okwagala kuno kintu, wal hayawanati shay'un n'ebisolo kintu. Ebyo byonna tubikuleetedde okubizingazingirawo tukulage ekigambo ekigamba nti wallahu khaliqu kulli shay'. Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi wa buli kintu kyonna. Bino byonna biteme amayanja, ensozi, abantu, abamalayika, amajinni, ebisolo, ebinyonyi, ebintu byonna bintu byatondebwa ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo bw'ogifuna oba otandise okubeera nti osemberedde mu imaani. Aha, nabwe kityo kullu shay'in al-alimu bi kulli shay'in, omuntu omumanyi al-qadiru ala kulli shay'in, omusobozi ku buli kintu kyonna ye Allah. Al-alimu al-alimu al-alim, omumanyi bi kulli shay'in, ku buli kintu kyonna. Omumanyi ku buli kintu kyonna, ku buli kintu kyonna ye Allah. Aha. Kale nabwe kityo ab'ebitiibwa tugenda kubeera nga insha Allah tabaraka wa ta'ala tusemberera oba tukomekereza ebigambo byaffe, naye nga tubategeeza nti twongeze obukkiriza bwaffe n'okugonda gyonna gy'okoma okuba nga ogonda eri Allah subhanahu wa ta'ala, ate gy'okoma okuba nti obukkiriza bwo bweyongera, ate gy'okoma okuba nga ojeema kakasa nti imaani yo eba egenda ekendeera. Imaani tugyongeza na bugonvu ate n'ekendeera n'obujeemu. Insha Allah tabaraka wa ta'ala bw'anaaba tusiimidde Allah tujja kutambulira ku nsonga eyo mulundi oguddako, tutunuulire omuteeko ogwokubiri ku miteeko gye tuteekebwa okukkiriza ena giri emiteeko ena gy'olina okuyitamu okukkiriza, obukkiriza okweyongeza mu maaso. Nabwe kityo olina okuba nti otegeera emiteeko egyo. Katunuuliddeko muteeko gumu, tujja kutunuulira omuteeko ogwokubiri insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Naam. Katubeere nga tugenda ate mu message z'abatubeera nti abantu abatulaba tugenda kubeera nti tuyita ku message zammwe, saako n'ebibuuzo bye mubadde mubuuza oba oliawo ku musomo gwaffe Seeka gwasomesezza olunaku lwaleero. Hajara Sulaiman Muhoya agamba assalamu alaikum warahmatullah. Nalukenge Hanifa agamba masha Allah for recitation kakuli muyongeza shekhe asiime nnyo engeri y'okusoma Quran. Naam, Nalukoya Sasha agamba assalamu alaikum warahmatullah. Sharifa Namyala agamba shekhe obula nnyo, totera kubeerawo. Sharifa Namyala gwagamba shekhe obula nnyo. Amiru Muhammad Mutumba agamba assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullah. Okay, ono agamba izamu za Malaysia agamba Seeka wali watubulako. Watuddukako. Okay, Seeka wali watuddukako. Okomyewo mukusenge insha Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Okay, ono agamba nti ye Nalukenge Hanifa agamba tusaba wakitiibwa Allah atusse mu bakkiriza abalungamu. Amiina ya Rabbi. Allah abeere nga atuwa obukkiriza. Platinum ndowooza volume ndowooza yatereddemu wadde ogamba ku volume naye Platinum wadde wabula kale tukwagala nga oli. Agamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanifa Nalukenge ndowooza salamu tugizeemu. Shalina Hani agamba thank you so much, mwebale nnyo. Okay, naye weebale kubeera nti waddeko ng'olaba. Ono Ayub Ezebero Chwa agamba assalamu alaikum warahmatullah. Nalukenge Hanifa, okay, abadde alina gwayitaawo. Ali Muhammad Sentongo agamba Sheikh barakallahu fika jazakallahu khaira. Platinum naye n'akiddamu. Abibu alina baayise wano. Platinum weebale nnyo ko omulimu gw'okola tulabye nti gubadde munene nnyo. Abdurrahman Al-Sarafi agamba Sheikh tukuwadde fayini wakusomesa ennaku 3 ez'omudiringanwa bakumala nnaku nnyingi nga tusomesa. Bw'oba fayini togisobola lekaawo emitwalo 10. Platinum bwagambye ebbanga eddene ewadde babuzeeko nga tunasomesa. Allah kusaasira nange ansaasira mu nsonyiwe gunsinze ndi bwe bitono insha Allah. Sumini Uthman agamba Sheikh salamu alaikum warahmatullah.
Alaikum salaam wa rahmatullah. Musa agamba oh my sheikh from Kawempe, Allah akusasule mu musera. Allahumma amina ya rabbi. Unagamba ye Hairi Muhammadi agamba assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salaam wa rahmatullah. Hairi Muhammadi agamba say okay ye musalamu. Rayani binti Hassan bint Hasim agamba nti bint Hasim agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah. Fatima Mutumba agamba assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salaam wa rahmatullah. Okay, Zari Hope naye kwali agamba Sheikh enjoying. Okay, ina baleto ba Joyce Latasia agamba nti thank you so much. Joyce webali nnyo okubeera nti kwoli. Joyce Latasia agamba Sheikh mubuuza nti ekanzu ne sharia ngoye z'abasiraamu oba z'Abawarabu. Joyce Latasia akubuuziza ekibuuzo ekyo wadde nga tekigundi na mulamwa naye ndosubira kwa nti okimuddamu. Olivia Mia agamba I like Muslims. Ono agamba ayagala nnyo abasiraamu. Olivia Mia abeera nti tukusaba Allah akulongoose shahada inshallah. Allah abeerenga akulongooseza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dawa TV ono Abibu Platinums. Abibu Platinums tugambe nti webali nnyo kubeera nti obeerako abantu nno siba abantu babaddeko nga bayitirivu nnyo abadde bakulaba Sheikh abafaayo nnyo kubeera nti bagoberera omusomo guno. Kati nga tuwumbawumba nga tufundikira ebigambo byaffe twongera kubajjukiza na kubategeeza nti mwagale nnyo obusiraamu bwammwe ate mweyagale ng'abantu nga bannayuganda mweyagale nga bannayuganda. Mpozi akalala akasembayo insha Allah tusabirenga nnyo abazadde abalina abaana nga muli bafumbo mulina families mukwatenga nnyo ku mitwe gy'abaana bammwe mubasabire dduwa. Ezo zibataasa binene nnyo mu bizibu n'ebintu ebibi eby'omu nsi eno ebitambulira mu nsi. Naye ennaku zino oba ebiseera bino embeera etutambulira mu bunkenke mu mbeera y'abantu ab'ensaalwa abalogo abaki bonna. So ebyo byonna okubyewala omwana w'omukwata ku mutwe n'omusomera ku dduwa. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أو أعوذ بكلمات الله تامات أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. nogenanga gamanga obulunako okibakolera insha Allah tabaraka wa taala oboolyawo Allah n'abayamba n'abakuuma ebizibu by'ensi eno. Yakana akalowoozo akabadde kasembayo nyongera kubeebaza mwenna abali ku Dawa TV. Twebaza ne bakadde baffe abatuli emabega eyo abatusindiikiriza yani abatusindikamu omusimbi abatwanguyiriza badirekita baffe bonna mwebale omulimu gwe mukola okuba nti muyimirizaawo Dawa TV. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amugase n'ebigambo ebyo. Allahumma amin. Tulabikanga nno tugenda kubeera nti tutako wano olunaku lwaleero jjukira nti olwaleero tutunuulidde bukkiriza era nga tukyagenda nabo mu maaso. Abantu beeyongera okutegeera omukkiriza afaanana atya oba alina kubeera atya. N'olwekyo tubagamba nti buli lwa mukaaga mubeere nga mubeerako ku pulogulaamu yaffe eno nga tuli ne Sheikh Burhan Hussein ng'atusomesa omusomo gwe guno okugenda mu maaso. Tubasaba mubeere nga musharinga omusomo guno, mubeere nga mugenda mu maaso n'okutegeeza bannammwe nga Dawa TV bweri mu kubeera nti esomesa emisomo gino egy'enjawulo kubanga ebiseera ebisinga obungi abantu batera kubeera nti bagisomesa. Naye bwe tuba nga tugibaleetedde wano ku Dawa TV tubagamba nti mubeere nga mussaayo ebirowoozo n'obudde bwammwe tubwetaagira ddala data wammwe gwe muteekamu n'okusharinga kumusharinga muinvitinge bannammwe tubeere nga waakiri Dawa TV tugituusa we tulina okubeera nga tugituusa wakati waffe nammwe tukikolera wamu kubanga okuba ne twavayo ne tugamba nti tutaddewo Dawa TV bafuuka famire.
wakati waffe nammwe eyo tulina kukolera wamu ng'abasiraamu labe nti ekintu ky'obusiraamu kino kitambudde kitya nekisobola okuba nti tukituusiza. Tubeebaza nno mwenna. Okay, ono agamba nti okay, nina gwendaba wano owaddadi owa Paul agamba hi everyone, atugambye hi. Okay, hi to you. Okay, tubagamba nti n'ayina omugagga ng'osobola okubeera nti omuperereza okubeera nti ayambako ku mbeera ze tulina eza charity, okuyambako ku banaku. Mujjukira tulina omukyala gwe twayambako wano eno, omukyala Allah yamujjuludde omwezi gubadde gwa 10 omwaka guno, Nagwovuma Amina, mujjukira bulungi. Twayegezaako okubeera nti tumuyambako ne tukolako kye twasobola. Allah subhanahu wa ta'ala n'amukowoola emabegako awo mu Gw'ekkumi zaali ennaku z'omwezi 29. Twaliyo ne tumuteeka mu mbeera bwe zityo. Abajjukira obulungi tuzze tukola gundi ez'enjawulo, twaliko Karamoja nga Dawa TV nga tugezaako era tuteekateeka okubeera nti tuddayo, tuteekateeka okubeera nti tukola dalasa lwakuba nti ennaku zino kirwadde kya COVID nakyo kyekimu ndowooza ku bintu tutawaanya. Ndowooza kati gavumenti egamba nti kyeyongeddemuko, beera nti ofaayo nnyo. Tusigazza kubeera nti tusomera wano ku TV yaffe eya Dawa TV, era paka ekintu kino Allah lwanaatusaasira n'abeera nti avaawo. N'olwekyo tulina okubeera nti TV yaffe tugisaamu amaanyi, beera nti okugisa channel, kubanga ekigendererwa kyakubeera nti tuva online tudde ku channel nga bw'otega Startime yo, bw'otega DSTV yo, nga naffe tulina eyaffe. Bw'ate babeera nga abasumba n'abalala abagwa mu kkowa ng'eryo nga balina TV zaabwe, buli musumba n'abeera nti alina TV ye. Ate ffe obusiraamu ne tubeera nti ebyaffe byakunoonya bunoonya nti abasiraamu yeriwa esomesa banansiramuka eriruddawa. Kati mu mbeera bwe zityo tulina kubeera nti tufaayo nnyo Dawa TV eno tugiwa amaanyi n'abantu baayo, tusobole okuba nti tugenda mu maaso mu mbeera bwe zityo. Tubeebaza okuba nti mubadde mutuwuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam.